Tosobola kugamba nti kufiirwa kuli wano. Tuli wakubalirira ddembe ly'abantu. Jacko! Nyini yayagadde okubanga akuba omuliro aleeta ebitayirwa. Kansala, nze ebiseera ebisinga mpuliziganya nnyo nawe era kyonna kivudde mu kwogera nga mugamba basiru balinaama ne bakubuuza toyogeza bukyayi toyogeza bukyayi yabadde talumba aleba kumulumba eri nembeera ebaddewo bayimidde mu njuba jjeyo ebisinga omu yeewera nze gwe mmanyi naye ammanyi ng'agamba nti nno ki obudde buno ndi wano waka bw'ozze okuntabaganya oba okuwuliriza ebindiko bwe mmala okugjayo ejjambiya ki kyolowooza ekiddirira ebyo byoyogera tutamize tukoze tutya nsobola n'okupanishinga nga bwe nsobola okupanishinga nsobola okukkiriza okufa katuli bwe tutye naye nze nsobola okukkiriza mu abana ne munkwata ne mubimba abantu bali mu kufa ate ng'ojja mulamu kati sebo olwanyi owangudde
Amanya nze Lwanga Ttone ndi muzzukulu w'omugenzi Masiyale eyaziikibwa ku kyalo Bwebajja Mawanyi. Ndi mutabani w'omwami Paulo Masagazi. Twafunye obunkenke nga tutegeezebwa nti ewaffe ewaka ku Kijja waliwo omuntu gwe bagenda okuziikawo. Ne ŋŋamba abantu abakuuma ekijja nga tebannatutegeezaako. Ne baŋŋamba abaana ba mutabani wammwe balina nnyaabwe naye omulambo guli waka wammwe we bagenda okumuziika. Nategeezezzaako baganda bange ne nzija okutuuka ku kitundu ewaka nga kituufu omulambo weeguli. Twafunyeemu okwogera ne basenga ne baganda bange ne batutegeeza nti omulambo bagenda guggyawo. Naye oluvannyuma ate bazzukulu baffe bafunyeemu okuleeta obwegugungo olw'okuba bo batunze ewaka bamazeewo nga tebaagala na kutulabako ewaffe. Oluvannyuma wabaddewo okuyisiŋŋanya ebisongovu era wabaddewo obutakkaanya okukkakkana. Batutte mutabani wange ne mwannyinaze ku poliisi okwongera okwetegereza ensonga ezo. Naye ng'obuzibu bwonna we buva senga waffe atunze ewaka waffe amazeewo ate nga n'ekitundu ekye kye yaweebwa ng'omwana ku kibanja kya kitaawe yakitunda. Kati embeera gye tulimu tetumanyi wa gye bigenda kukkira, naye ekirungi bigenze mb'obuyinza bajja kutuula naffe tutuule batulungamye ekituufu kye tulina okutambuliramu. Naye ng'obuzibu bwonna buvudde ku bazzukulu ba ssenga waffe. Oyo omu gwe bayita kansala za Lwango, waliwo Nakabiri, ate balinawo n'abaana baabwe, abaana b'abaana. Kati bajjayo ebisi bwe batulabako ewaka bakolera ddala entalo kwegamba ffe nga balinga abagamba nti bakyayagala tulaba waffe. Kale obuzibu tusanze bw'amaanyi nnyo mu famire yaffe olw'embeera eyo ey'okubeera nti nno tugobaganyizibwa. Amannya agange nze Nsubu Gayisa, nva mu luggya lwa Nduulu e Bulando, nva mu lunyiriri lwa Ssekalaala e Bugoma Ssese, nva
Omutuba gwa ttaka Kayiba ekamunye Buwaya mu Busiro nga nva mu sigala jjajjange mugula entebe lubuzibwa John owa 25 nga nva mu kasolo ka jjajjange Gabunga essagala Buwaya mu Busiro yantuuse wa Ssaabasajja. Obuzibu bwe buvudde olunaku olwaleero mbadde ndi awo nenfuna akasimu okuva mu bantu b'ekika. Bwe nfunye akasimu ako okuva mu bantu b'ekika kubanga nze omu ku bantu abatuula ku kakiiko ak'ekika ky'Emmamba ate nze mumyuka wa Ssekalaala ekifo ekyo obuzibu bwe bubadde nze mumyuka wa Ssekalaala Masagazi Paulo ebugabo. Mbadde ndi awo nentegezebwa obudde obw'okumakya nti waliwo mayiti eri ewaka egenda okuziikibwa ku kijja ky'abakitaffe ekiviira ddala mu bajjajjaffe. Nvuze emmoroka mu bwangu obw'ekitalo nenzija. Bwe ntuuse ekyamazima ebintu bino bivudde mabega. Awaka awo wennyini we babadde baleese mayiti abaana mwannyinaffe bamuyita Nansubuga Vensensia atunze ewaka amazeewo kubanga yatuuka n'okutunda ekkuba erigenda ku bijja. Omuwala Zaalwango kansala w'amawanyi bwe bajja nga yateekako emikono ku bintu ebijja bitundibwa. Obujulizi bwonna tubulina, endagaano zazaasayiningako. Baatunda ekitundu ekyasooka ne bakitunda $85,000,000. Ne baddako ne batunda ekitundu ekyokubiri ne bakitunda $35,000,000. Ne batunda ekitundu ekyokusatu ku ttaka eryo awo wennyini ku bijja ne batunda $2,280,000 nga kansala Zaalwango ne mwannyinaffe be batunda ebintu ebyo. Mwannyinaffe oyo Nansubuga Vensensia yajja kujjanjaba mukadde waffe, teyaddayo mu bufumbo, n'aleeta abaana be mu bufumbo gye yava n'abaleeta awakaawo ku kijja. Bw'akwata abaana n'abaleeta ku kijja Vensensia yaleeta mutabani waawo. Mutabani we bwe yamuleeta awaka bakadde baffe baagobaganya mutabani we n'avaawo. Teyakoma okwo ne mutabani we ate n'aleeta abaana be baazaala. Abaana ab'oku sayidi y'omuwala be bajja babeera awaka baagobaganya abazzukulu abazaalibwa awaka ne babagobaganyaawo. Abaana ne basalawo okubeera nti abajjwa be babeera awaka. Abajjwa batunze mpaka kutuuka ku bijja kuba omuntu watuukira okutunda ekkubo erigenda ku bijja n'ekkubo gwe baaliguze ne baliziba. Bwe ntegeezeddwa amawulire ago nti ate abaatunda bagenda kuziika awakaawo, ŋŋanze amanyi ku by'ennono akwasaganya ebintu kubanga obuyinza bwankwasibwa ebwebajjaawo nga nze nkwasaganya ekitundu ekyasigalawo kubanga nabatwalana mu mateeka ne mbajjako ekyapa ekyo. Mwannyinaze ne muwala we Zaalwango ne Nakabiri muzzukulu we kubanga Nansubuga si yazaala Zaalwango wabula Nansubuga azaala kitaawe wa Zaalwango. Kitegeeza kitaawe wa Zaalwango mujjwa ewakaawo. Zaalwango kansala mulamba naye omwana omuwala awezezza emyaka 4 asula wa jjajjaawe azaala kitaawe ng'ate kitaawe tebamuzaala wakaawo. Abaana bonna ne Zaalwango ate n'atuuka okuba nti azaalira awakaawo wennyini wazaalidde abaana ate n'abaana nabo ne bazaalirawo baana bannaabwe. Omujjwa ate nga kitaawe ye mujjwa agosima wano ate bakwate ne nnyabwe abazaala bamuziika ate ku kijja ky'ab'Emmamba ekyebwebajja ewa Ssekalaala. Ekyamazima kyekintu ekinzijeeyo okujja okubagamba nti wano temugenda kuziikawo era okukkakana nga mbalemesezza nga ne mulaba famire eno ne tubalemesa ne baleeta ambulance ne bateekako omulambo ne bagutwala kubanga gabadde mawana okuddira omwana omuwala azaalibwa ewaka ate n'aleeta mukyala wa mutabani we ate amuziike ate awaka omuwala wazaalibwa. Ekyo ago gaba mawano. Naye bakoze olutalo ne bayingira mu nnyumba ne bajjayo ejjambiya n'omutayimbwa ne batandika okugobaganya abaana abazaalibwa awakaawo. Era olutalo kwe luvudde okukkakkana nga poliisi ebiyingiddemu n'ekwata abaana abo n'ebatwala mu kkomera. Naye nga muntu batwala mu kkomera ensonga kwevudde kwennyini kwagala kujja abaana abatali bawakaawo abajjwa b'abajjwa okujja baziika ennyaabwe bamuziika ate ku kijja ekyab'Emmamba.
ate nga bo si bammamba. Ate ekitali kituufu kitegeeza nti abaana bano babadde batuufu okujja okulaba embeera lwaki ebeerawo bweti omuntu ajja aziikibwe w'atalina kuziikibwa, ng'ate wonna baatundawo kubanga tewakyalina kkubo ligenda kubijja. Naye nga nze ekisookera ddala nti ndi mukulembeze awakaawo. Ekyokubiri ndi mukulembeze mu lunyiriri lwa Ssekalaala. Ate Ssekalaala agalamiziddwawo, eyamuddira mu bigere waali mulamu. Ndi ku lunyiriri ninako obuvunaanyizibwa, ku Mutuba ninako obuvunaanyizibwa, ku Siga ninako obuvunaanyizibwa, ne Kasolya ninako obuvunaanyizibwa. Kitegeeza nti buli ensonga ekutte mu bintu ebikwatagana n'ekika kyange eky'emmamba, ensonga eyo nvunaanyizibwako okugiyingiramu era n'okugimanya. Obweraliikirivu bwange we buli kukwata bantu bange abaana abazaalibwa waka, ng'ate abatazaalibwa waka be babasibisizza okutuuka nti bo babadde abatazaalibwa waka baleese mayiti ey'abannyaabwe bagiziike ate ku kijja ekitali kya kika kyabwe, ate nga tebafunye lukusa kuva ku baakika, kubanga oyina okukwatagana n'abafamire n'ab'ekika ne mugaayo ensonga eyo. Naye ggwe osime busimi ku kijja ojja oteekewo omuntu oziike, ng'ate we baziika wennyini ekyamazima n'ekkuba erigenda kujja terikyaliwo. N'ekijja kyennyini twabasuuza kisuuze nga nakyo kyennyini ekijja batandise okwagala okukitunda. Kaakati nganze omukulu, ebintu ebisinga tuba n'obuvunaanyizibwa bungi nga ffe abantu abatambulira mu nnono z'ebika byaffe. Naye bwe nategeezebwa n'akatundu akasigaddewo n'ebijja obutatundibwa, nze nakola omulimu gw'okuyimiriza embeera eyo, ennyumba y'ekijja okusigalawo n'amalaalo. Era ssaawa zino ndi mu kaweefube wa kulaba nti abantu abaagula ekkubo erigenda ku bijja tuli mu mateeka okulaba nti bagula ekkubo eryo. Naye ng'ate yatunda ekkubo eryo ye Zaalwango kansala ne mwannyinaze oyo Nansubuga, nga beegasse n'abaana abajjwa nga be batunda awakaawo wonna. Ewantu ewaaliwo yiikaazi 7, essaawa zino okubeera nga wasigaddewo fuuti 5 ku 100 ewali yiikaazi 7. Embeera eno ey'okuyiwa omusaayi, ekyamazima enkwata y'amateeka yeyinza okuleeta obuzibu, naye singa enkwata y'amateeka ebeera ennambulukufu n'entuufu, kitegeeza nti tewayinza kubeerawo kuyiwa musaayi, kubanga amateeka bwe gayingira mu nsonga eno gagenda kubuuza abaana bano abajja batunda abajjwa, bajja kubabuuza nti ekibatunza wano mutunda nga baani. Kitegeeza mu mateeka amatuufu bajja kutuuka bamanye nti wano we tuli si waffe, tulina kudda waffe, kubanga mu Buganda tugamba nti omuzzukulu nva ndiirwa. Kitegeeza nti nnyoko gye bamuzaala tewaba wammwe, wabula ewammwe gye bazaala kitaawo. Ate nga bali mu kutunda ebintu ebyo, awo ne kitaabwe si we bamuzaala, wabula bazaalawo nyaabwe azaala kitaabwe. Nyaabwe yewe mmamba, kitaabwe si wa mmamba, n'abaana si ba mmamba. Toyinza kuddira abantu abatali ba kika ekyo ate obaziike ku kijja ekitali kya kika kyabwe. Eyo si limbo nti buli muntu bamusomba ne bamuleeta bamuziika awo. Limbo gye bateekamu abantu abaawula ebika, wabula ate bwe tugendera ku nnono toyinza kuddira n'oleeta abaana abajjwa abalina gye bazaalibwa ng'ate si be bajjwa, kubanga kitaabwe alina gye yaziikibwa. Lwaki tebakwata nyaabwe ng'afudde ne bamutwala gy'alina okuziikibwa, kubanga awo si wabadde abeera nyaabwe. Ekyokubiri, ne kitaabwe si we yali abeera, ate ne nyaabwe yali yafumbirwa dde ewantu ewalala nga ne wa kitaabwe abazaala abaana abo abakola ebyo byonna, naye tali mu bufumbo bweyo. Naye bwe yalwaddemu ennaku 3 ne bamuleeta wano, bw'afiiridde mu nnyumba ne bakwata bagala okusima ku kijja ky'ab'emmamba, olw'okuba ne gye baava baatundatundayo dda, balaba kano ke kasigaddewo basalewo ate bamuteeke watali waabwe. Obubaka bwo obusembe eri abo abantu abajjwa babayita bajjwa bazzukulu, abo baba bajjwa. Obubaka bwo obubaka bwange nga nze atambulira mu nnono y'ekika, kubanga ndi musajja Muganda, nkubuulidde amannya gange, ndi musajja wa mmamba. Kitegeeza nti nga nze amanyi ku by'ennono, baategeera ku by'ennono, atambulira mu nnono. Omwana omujjwa tasobola kuziikibwa ku kijja, ate kuziikiddwa nnyina azaala kitaawe,
kubanga taba wa kika ekyo okujjako kuba kulemererwa bulemererwa ate tagattibwa na ku kijja ekyo ateekebwa ku lusalosalo kitegeeza wabeerawo ensonga naye ekituleetedde obuzibu kwe kuddira bannyinaffe abalemererwa obufumbo ne bajja ne badda awaka ate ne batandika okutambula n'abaana baabwe ate ne babakwata ne babaleeta ate ku ttaka ly'ekika era mbasaba mwenna abatambulira mu nnono za Buganda mubeere beegendereza okugyawo entalo mu bika byaffe ekisinza okuleeta obuzibu amawano kwe kulya ensowole okulya ensowole kwe kuliwa be bakyala betuwasa ne bajja ne baleetera ne bajja n'embuto gye bazze okufumba ku bufumbo okumaliriza ng'ate abaana abaabwe be bawandiisizza mu kika ekyo abatali bakika okubafuula abaana abaganzi awakaawo kati nsaba abasajja bannange tubeere beegendereza nnyo abakyala abaffe abaana be baleeta abatali bakika kyaffe kubanga kigenda kujjamu amajambiya oli tajja kubeera ng'alina ky'asobola okubeera nti akuyamba kubanga ajja kubeera takulumirwa toli wa kika kye omuntu atali wa kika kyo talina bulumi bwonna bw'asobola kukulabamu kitegeeza yajja kukola byakola ki ajja kutunda akumalewo amalirize nga talina nsonyi kubeera nti wano si waabwe ataddukadde gye yalina okuzaalibwa waliwo enduulu bwe baakuba enduulu nga ebijja by'abajjajjaffe bizze okulimwa naye gwe omujjwa otuuka otya okukubira enduulu abaana abazaalibwa awaka nti bazze okulima ebijja nga tewasobola kukuba nduulu ng'ate mutunda kitegeeza nti amateeka gano ge tuzze tutambuliramu ge gakola obunafu olwa ssente abantu bano ze bazze batunda nga baganzika kubanga bakugamba nti waliwe batunda emiliyoni 1,800 waliwe batunda emiliyoni 805 waliwe batunda emiliyoni 2.4 kitegeeza beeyambisa ssente okwonoona mu mateeka naye amateeka bwe gagoberera ennono kubanga n'amateeka gamanyi nti ennono zikola ki gye ziri kubanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni omulungi oyo yalibadde tazza Buganda naye yalina ensonga lwaki azza Obuganda busobole okutambulira mu nnono zaabwo kitegeeza nti tusaba ab'amateeka batunuulire nnyo ennono nga bwe zirina okubeera nti zitambula bwe banaatunuulira ennono kitegeeza n'omusaayi ogwo tegujja kubeera nga guyiika naye ng'ekituleetedde obuzibu abazadde tunyiikire okusomesa abaana tetuteekerateekera baana wabula abaana tubateeketeeke kitegeeza bw'oteekateeka omwana agenda kuvaawo agende yeekolerere n'ekireese obuzibu mwannyinaffe teyasobola kwekolerera n'anobayo mu bufumbo n'amala okunobayo mu bufumbo n'amaliriza ate najja n'omugugu ate ogw'abaana ate n'omugugu weyajja ate nagwo ne gujja n'emigugu egyabwe nabo ne baleeta emigugu n'emigugu ate ne bafu ku migugu egyo n'emigugu ate nagyo ne gireeta ginne waagyo kwegamba bonna nga tebalina we bakwata ssaawa zino abantu be bakutte okufuna obwenkanya kyenkakasa nti mukama wange Yoweri Kaguta Museveni tebahabulwa ne General Muhoozi Kainerugaba bamanyi justice bamanyi amateeka constitution ya Uganda ne parliament emanyi amateeka era ensonga ezo zijja kusobola okugonjoolwa obulungi era abaana abo bajja kuteebwa kuba nkakasa nti abantu be bayingiddemu be bakozeeko obulabo babe basibye bamanyi ekintu mateeka kitegeeza nti kati amateeka gagenda kuvaayo buli muntu bamulage waalina okukoma ku ekyo ekibaddewo obubaka ekitalekeka nsaba ne bakiyamaani bane bakiyamaani muleese obuzibu mu bitundu bakiyamaani mwafuuka babbulooka b'amataka n'osanga nga kiyamaani era bakiyamaani mmwe mukyasinze okuleeta obuvuyo n'obutemu bakiyamaani mmwe mukyasinze okuleeta obuvuyo n'obutemu ku mataka kiyamaani n'omusanga awandiisa endagaano 7 nenga zonna ziguza abantu abasukka mu 5 ono yagula ono bwe yagula ate ne baddamu ne baguza omulala katusaba ne President Yoweri Kaguta Museveni ne constitution ya Uganda ne parliament bino byejjeekereya bakiyamaani bakyusibwe abantu basobole okufuna obulambulukufu kubanga kiyamaani lwakuba nti bajja ne baagala bafune obuyinza okusinga ab'amateeka kiyamaani olina wookoma okusayininga endagaano kubanga olaba ne kkooti yennyini waliwo kkooti esookerwako tesobola kuwozesa musango gwa miliyoni 25 ekoma ku miliyoni 20 kati ate gwe kiyamaani ogenda otya n'osayininga ku ndagaano ey'akawumbi oba ku ndagaano ey'emiliyoni 5
kitegeeza oba obuuse etteeka chairman be baali badde balungamya ekitundu kati ebyo byonna ebijja emwawanyi ebwebajja ebijja emawanyi wano ebwebajja ku kitundu kyaffe kino ewa Sekalaala wano ebwebajja wano chairman ebintu ebyo abiinako omukono naye ng'ate chairman waawo wadda amanye ettaka eryo gye obuvo bwalyo chairman otuuka otya okusayiningira omujjwa ng'atunda nga talina we yateekebwa mu ddaame chairman ekyapa kyawo yeekutulako kubanga ekyapa kyawo chairman kwali yasobola okwekutulako lwaki teyatwalira abajjwa ne bamusayiningira lwaki yaleeta ab'ekika tumusayiningire kitegeeza amanya nti ab'ekika ffe tulina obuvunaanyizibwa naye be basinze okuleeta obuvu yatusaba ba chairman abanaaba abalungi bajja kulekebwa ku bwa chairman abanaaba bakoze emivuyo bajja kukwatibwa ku nkoona basobole nosanga chairman ayina sitampu nnya nosanga chairman be bagenda ne bawola looni omuntu agenda mu banka kyokka ekintu kye basinga mu banka ate oli bwajja yakisinze mu banka najja okukigula nga chairman ateekako omukono nti ekintu ekyo kituufu tekigendanga mu banka ogenda okumaliza nga ekyo kiri mu banka ate bakiguzizza omuntu omulala nga chairman ye muntu ogu yajja asayiningako ebintu ebyo kitegeeza nti ne constitution ya Uganda etuyambe ba chairman babeereko ne bakoma ku ndagaano ezikolebwa ku bitundu era ndi mwennyamivu nnyo nsaba jjajjange Gabunga nsaba jjajjange ow'akasolya Gabunga oyingire mu nsonga z'ettaka ly'ebika n'ettaka ly'ebika ligenda ensowole zifuuse ensowole mu bika nga ebatunda ettaka lya Buganda litundiddwa naye ng'abalitunda be bantu bano boolaba ba mulyansowole abantu be bakwasiza ebintu bya Buganda n'obalaba nga baluvu nnyo okusinga abantu abaabikola naye nga n'abaabikola baali baagala okubikuuma tugenda kutuuka ta hot cake gye tubadde tulina wano ebwebajja njagala ogitunuulire essaawa zino tusigaza fuuti 15 abantu abaali balina yiika 7 era nsaba buli ekikwataganye n'ekika mu kika ky'emmamba nja kuyingirangawo nteekewo embeera y'okulamula mu mateeka amatuufu kubanga nina obuvunaanyizibwa mu gavumenti ate nina obuvunaanyizibwa ku kika kyange eky'emmamba